Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Okay, abatulaba nsanyusa okubalaba. Ndino omusajja buli erinnya lye ddene nnyo kirungi naye munene omanyi teri kinyumanga kusanga omusajja nga yekasiba nte ng'ate talina yadde enkoko kati gwe erinnya lyo ddene nnyo Abdul Nur Kyamundu atulaba olwakuba okutte essimu fenna etukyankalanyize naye yaleeta essimu ezo ez'ekitabo agenda kukyankalanya abavubuka bonna athaiza ogamba otya Haji Sebo neyanziza okunkyazaako Dr. Kwefu mbadde sikusinkanangako naye nga ndi mugoberezi wa channel yo ku YouTube nfaayo nnyo okwekuumira mu kumanya n'ebitambula mu maaso so channels nzibeerako ez'abavubuka eziriko buli nsonga fuba okulaba nga mbigoberera era nze omu ku bafolowa bo naye Sebo neyanziza okusinkana ate tuwayemu kubigenda mu maaso. Ekindeese wano ekimumpisiza omukulu ono tugenda mu kaluka 2026 naye ekyamazima bw'ombuuza ekibiina ky'ebyobufuzi ekitaliimu biwayi sikirina kuba nekyenaaligambye nti tekiriimu biwayi kirina essente kirina n'obuyinza akati kikaluba nnyo wali essente n'obuyinza naye waffe tewali biwayi Mjema temuli biwayi we nasembeddeyo okuwulira nga waliwo abagobe andi abasooka omweyanjuli asooka amanyi omuntu gwendi naye nze Ssentongo Abdul Nur Kyamundu nkola ebintu bingi ndi educationist ndi musomesa ndi director wa Kyamundu Islamic Center somero lisangibwa waffe Masaka Erukaya ndi musuubuzi ndi mulimi nkola ebintu bingi okwebeezaawo Uganda ogimanyi yakuyiya naye ate ndi munabyabufuzi ow'ekibiina kya Jema eyavaayo n'alangirira nti njagala kubeera president waakyo we nalangirira nali n'omwogezi wa kibiina president abeerako constitution yaffe muwa obuyinza okukyusakyusa abakulembeze nga bw'ayagala president nankyusa nanfula secretary for external relations mulanyizibwa ku nsonga z'ekibiina by the way ndowooza mwezi nga gumu n'ekitundu emabega oba ebiri naye olw'okuba nti nze bwe bampa emirimu nkikola bwe yampa obwa secretary for external relations nengendako e Kenya nensinkana ow'ekitiibwa Raila Odinga nengendako ku ba UDA nga ngezaako okwe-establishinga connections kuba ekyamazima tosobola kubeera mukulembeze wa kibiina ali effective n'otakoppako kuba best practices walala ng'omuntu agenda okulembera ekibiina ebifo ebyo ebibiri kiriwa ekisinga okuyamba kubeera secretary wa external relations oba kubeera mwogezi wa kibiina kifo kikyoga nti kibakuteekamu kikuyamba kakati nze ekyenjawulo ate ekibiina nze nkiyamba njala just omuntu atulaba akonako akasome nti singa oba oyagala kubeera mukulembeze wa kibiina singa oba mu kifo bwekiti ku byombi kiriwo ebifo si bikulu by the way personality z'abantu ze zikola ebifo olwaliro basobola okukwata omuntu ne bamuwa obukulembeze obukampa ekyokulabirako obwakatikkiro bwa Buganda era waliwo abantu abaweeredde obwakatikkiro bwa Buganda naye ne batabeeranga Mayiga ow'ekitiibwa oba ne batabeeranga katikkiro omulala yonna buli personality y'omuntu yeekola ekifo omuntu ne bw'omuwa ekifo kyolowooza nti kyamaanyi naye nga personality ye nnafu era ayinza okukomekkereza nga talina kyakikozesezza ow'ekitiibwa Mbabazi kankuweeyo ekyokulabirako Mbabazi yaliko minisita wa security
naye nga buli omu amanyi nti minisita wa security ye Mbabazi. Olwaleero oyinza okubuuza minisita wa security omumanyi gwe? Tebazaako Jim Muhwezi. Alabika Jim Muhwezi. Naye kati gw'oyinza okukimanya lwakuba oli wa mawulire. Naye bw'osanga omuntu wa bulijjo atambula wali agamba oba yaani. So ekifo abantu kati omwogezi wa poliisi bakyakuweenanga enanga lowooza okiraba kwegamba personalities ezikola emirimu si bifo. Ekibiina kya Jema nsaba okimenyeremenyeremuko okiruddemuko omuntu akitegeere. Tulina abavubuka bangi abakeeyunga. Jema yatandika mu 1996 nga pressure group. Mwatandika nga kisinde kuba Mwami Museveni yali yawera ebibiina by'obufuzi. Bwe yajja n'amala emyaka 9 nga tuli mu kibiina eki kimu kuva mu 86 paka yamala emyaka ndowooza paka mu 2005 kuba ebibiina byadda wano mu 2005 twamala emyaka ndowooza 18 nga tufugibwa mu kibiina kimu kati mu 2005 after the referendum ndowooza Dr. Paul Kawanga Semogere yatwala omusango okuvunaana gavumenti nga lwaki tubeera mu kibiina ekimu n'aguwangula era ne bata ebibiina kati mu 2005 ne twewandiisa officially okubeera ekibiina ky'ebyobufuzi. Naye nga wali mu 95 mwali mutandise. Mu 95 yaliwo nga 96 yaliwo nga pressure group. Nga bwe tubadde era yaleeta candidate Kibirige Mayanja n'avuganya ne Mwami Museveni yanga wabaddewo people power naki kati pressure group neyewandiisa ng'ekibiina mu 2005 ne tutandika okutambula paka olwaleero we tuli. Jema yakakulembera wa president babiri. President yasooka yali Haji Kibirige Mayanja bwe yavaawo ne kuddako Honorable Asumani Basaalirwa bwe twagala okuddira mu bigere. Erinnya omugenzi omukama Hussein Kyanjo yavuga nnyo era bw'ojja mu generation yaffe twatuka n'okulowooza nti ye president w'ekibiina. Kyenkugambye nti personalities kikulu nnyo. In fact nze nali mwogezi ne Kyanjo yaliko omwogezi n'abeerako ne secretary general w'ekibiina. Y'ensonga lwaki yawulirwa nnyo naye Kyanjo n'ekirala nti yali mukulembeze wa njawulo. Ffe okwegatta ku Jema ye yatusikiriza okugenda okugyegattako n'atumentoringa into what we are now. Kyova olaba tukosebwa nnyo omuntu bw'atandika okukola bye tulowooza nti Kyanjo yandibivumiridde nga waali. Y'ensonga lwaki ensonga nnyingi tuvaayo tetukkaanya na bakama baffe. 96 wali ludda? 96 nali ku ssomero mu primary. 96 nkuwadde history naye sasa nali sibigoberera. Kati noonya wewegatta wojjira. Kakati nze Jema njegattako mu 2011. 2011 we negattira ku Jema nga nakava ku university. Nentandika nembeera mu Jema emyaka ndowooza nga 6 egyasooka nga siina buvunaanyizibwa bwonna mu kibiina paka mu 2017 Mwami Basaalirwa bwe yandaba nti nsobola okubaako kyengattako nampa okubeera omwogezi w'ekibiina. 2011 biseera bye tulinawo FDC ng'ekibiina ekyali kisinga amaanyi oluvuganya gavumenti. Omuntu eyegatta ku bibiina yandigenze mu FDC. Kiki ekyakusikiriza n'oga omanyi gye eri waggulu eri Besigye w'amaanyi masannyalaze agalina kanyingire Jema? Mu 2011 waliwo IPC bagita IPC Interparties Corporation. Mu Interparties Corporation eyo buli kibiina bakola delegates conference eyawamu. Buli kibiina ndowooza nga kireeta abantu 50. Kaakati nabeeranga ku university gye nali nga ekyamazima ndi munnabyabufuzi w'amaanyi ku university. Weesimbawo ko ku lwa guildi? Nali nga kingmaker. Ndowooza nga kizibu okuwangula obukulembeze nga tondabye oba nga sikuwanzeeko ddusu. Kaakati oli Makerere oli ludda? Ayyo Mbaale. Kakati eyo gye bansportingira bakama bange ne bangamba nti jangu tugenda mu IPC jangu obeere ku badelegate
pate begenda okutwala yemereetwa omwana akyali ku university naye ng'emulabyemu omuzinzi nali mmaliriza naye nga ndowooza sinnagraduatinga kati nenzija nengenda mu lukuŋŋaana olwo lwa IPC gyesinkana Kyanjo nali namulabako mu secondary nasomera ku Makinde secondary ku Salama Road okwo Kyanjo nali namulabako mu kaluluke akambuleeta ku bwemupi namukyazaako ku dduwa yaffe namukyaza ku dduwa actually yali ndowooza nali dduwa ya senior 4 livers dduwa ne mukyazaako nancamula nempiikinga interest naye nga simanyi about kibiina kya Jema ebiseera ebyo naye kakati bwenzijja nga Kyanjo y'omu ku beesimbyewo ne Dr. Besigye waliwo ba Dr. bamuyitanga Kigongo wa UPC Mabikke nga banoonya flag bearer wa IPC kati Kyanjo olw'okuba nali mumanyi nga nsikiriza nnyo kyanyanguyira Jema we yampita ndi jangu tukutwale nga delegate era okuva olwo nenfuuka member wa Jema omujjuvu naye n'ekirala nti bwe ntuuka mu Jema nengisanga nga kibiina ekiina endowooza ekiina ideology etegeerekeka kyendowooza era ebimu ku byennenya President General wange titapropagatinza ideology ya Jema bantu kugimanya kunyonyola bantu kwagala Jema kuba Jema ebigendererwa bayo ne ideology yayo bwefuna abaginyonyola buli muntu yandyegombye okubeera mu Jema nero okuba ogwo omulimu tegukoleddwa byebimu ku buzibu bwe nnina naye kati bwentu bwentandika bwenyingira Jema olunaku lweggulo President Museveni yabadde Kenya simaba yakomyewo babadde banominatinga Raila Odinga agende ku African Union naga nti ekizibu kye tuyina yagiyise ideological bankruptcy tetuyina ideology mu bimpimpi ideology ya Jema okusaabululawo President Museveni kiyayogedde eriki ku muntu ayinza okwagala okwegatta ku Jema Wandi njagala okusooka okutegeeza abalabi ba channel eno nti kye bayita political ideology ebeera endaba oba ekibiina gye kyagala eggwanga lifaanane ebintu ebyo bye balowooza oba ebintu ebyo bye batunulako nti ffe twagala eggwanga lifaanane bwe tuti singa mutuwa obuyinza kakati ffe bwe twagala eggwanga lifaanane kyekyo kye twasamarizinga mu kigambo Jema eyo ye ideology y'ekibiina in fact ekibiina bakiyita Justice Forum naye endowooza ye yakwata abantu Jema ennyukuta ezo ettaano ensirifu zirimu justice gyesooka obwenkanya eggwanga singa libeeramu obwenkanya nga bannansi waliwo regional balance mu nkulaakulana nga bannansi emirimu bagiweebwa okusinziira ku busobozi si gye bava ebyo justice eyo eyokubiri esooka eri economic revitalization okuzza ebyenfuna engulu okubizuukusa ffe mu Jema tulowooza ate nga kyekituufu kye bayita eggwanga erikula mu byenfuna kibeera mu nsawo y'abantu eggwanga ne bwe libeera n'abagagga singa Elon Musk abeera Uganda ne bwabeera nga Elon Musk muna Uganda naye nga bw'ogenda ewaffe Kalungu oba e Masaka abantu baavu eggwanga eryo liba lyavu eggwanga ye middle class okuba abantu nga balinamu ki akantu mu nsawo nga basobola okugenda mu katale ne bagula ffe tulowooza nti tuteekeddwa okukola ebyo ebyempowering abantu ba bulijjo okusobola okugenda mu katale okugula eyokubiri eri education ebyenjigiriza tulowooza nti singa obeera n'eggwanga eririmu obwenkanya nga lirimu ebyenfuna ebigenda okuyamba omuntu wa bulijjo abantu nga bayivu in fact mu eyo wekitiibwa Kibirige Mayanja we yeesimbawo mu 1996 yaleeta programu ya UPE Universal Primary Education yasuubiza abantu nti kyagenda okukola abaana mu primary bagenda kusomeranga bwereere Mwami Museveni bwe yakiwulira n'akibuukira ye ng'agamba agenda kuweerera abaana bana buli family
kakati ndowooza bwe yakigezesa olw'okuba teyalina formula nti yabuukira bubuukizi kirowoozo kyoli kuba Mwami Mayanja yali Makerere nga munnabya education plan senior education plan wa Makerere University we yeesimbirawo kakati bwajja ye yali ayogera kyamanyi kyalina ne plan yakyo Mwami Museveni n'akibuukira nagamba n'abana kakati bwe batuuka mu 97 abana abana okugenda ku ssomero bagenda okulaba ndowooza nga tewaali mmodo yakozesa kufuna banaabana kyabamunaga kati bonna basome ekibamba n'abana nadda mu bonna naye leero okuba yakikola bubi okutuusa olwaleero Mwami Museveni talinaawo nteekateeka ya UP ekyovala kati abantu bagamba bonna bakone ate n'akola ndowooza kya mutima mubi kuba Mwami Museveni yamanyiddwa alina ebintu byakola nga abikola mu mutima mubi Mwami Museveni yandibadde ayise Kibirige Mayanja nti owaayo walina pulaani eno tuwe ku gundi pulaani yo wali oyagala ebeera etya naye mmwe muyitika wali abayita agenda okuvayo gundi yalidde bwe bibeera fomo abantu lwaki bagamba abantu abaalidde lw'abantu kukola byanzikiza kwambala bukaaya naki naye ebintu ng'omuntu ali open no singa ababaka ba parliament tubanenya aba opposition singa tubagamba temugenda mu parliament naye tubaleka ne bagenda kuba tumanyi waliwe boogerera ensonga bazoogera lwatu bw'oleeta poliisi gireeta abantu bagikole ki bagirabe Mwami Museveni bw'oba olina kyoyagala yita omukugu gundi nti owaaye jangu ompe brief ku kino olwo nga bannayuganda bagamba nti wakoze bubi bwekibanga ekigendererwa kyategeerekese Honorable Ssemujju yakolako program n'Oweekitiibwa Museveni mu State House Capital Gang waliwo yali amugambye nti walya olw'okuba wagenda mu State House kuba ekyamutwalayo kyali misana ng'ensi ekikola ki ensi ekitegedde kyendowooza nti Mwami Museveni yandibadde agamba Oweekitiibwa Mayanja nti kakati gwe pulaani yo yali ki n'agitunulamu n'agyeyambisa in fact Mwami Kibirige mu region ya East Africa consultant wa maanyi nnyo ku nsonga za universal primary education primary education UPE Rwanda ye yaba planningira Mwami Kagame yajja n'amukima n'amutwalanga consultant Tanzania ne Zanzibar bamutwalanga consultant olw'okuba nti yakola ki baamanya nti omusajja ono enteekateeka eno agirina abadde mu education nga plana ateeka okuba alinawo enteekateeka era tosobola geraageranya UPE Rwanda oba Tanzania ne wano ebyawano byakuyiiya buyiiya byakugwira bakyusa kaliculamu buli kiseera kugamba tuli awo naye ng'omukugu waali tebasobola mukola ki tebasobola kumweyambisa kyendowooza olw'ebigendererwa ebitali birungi kyegandi Mwami Museveni ebimu abikola nga bya mutima mubi kakati mu JM era mulimu M morals oba morality fetukkiriza nti abantu abalina okujja mu byobufuzi balina okuba obwenkanya ebyenfuna nga bitambula bulungi abantu nga bayigirize basomye nga balina n'empisa abantu abalina records embi bandibadde tebaweebwa bukulembeze in fact mu nsi eziri serious for instance Kenya balina gye bayita Kenya Integrity Commission nga tonnagenda kwesimbawo ku bwa Senate sima kubeera governor president Integrity Commission eteeka okuvetinga toyina misango tolwenyigirangako mu buli ake tokolangako byesittaza bayinza okuba oyinza okujja nga oli mukazi oyagala bwa governor nga wazina ku kimansulo nga bagamba oyo nedda tojja kubeera empisa oyagala bwa RDC bakulabako nga wagenda n'onya omwenge n'oweefukira mu ngoye tebakuwa kyova nti bannabyabufuzi b'e Kenya bantu ababeera credible ti standards zaabwe baziteeka waggulu kati ffe ekyo abatandika jemba baakiraba mu 96 nti tuteekeddwa okubeera n'empisa buli otubeera n'abakulembeze abalina empisa n'obuli bw'enguzi weekanga nga buzibu baba bakulembeze abatyo okukola ki abatyo okulya enguzi abakulembeze abeesittala okukola ebintu naye olwaleero tetukyalina standard y'abakulembeze osanga oli simanya yanyakula akasimu naye ne bamulonda n'osanga oli simanya yabba ssente za gavi naye n'agenda kuba waliyo minisita
bamuyita Alice Kaboyo wa Luwero Triangle yakonfesinga nti yabulankanya ensimbi za Gavi era kooti nemusalira omusango ne gumusinga nyo lwayiro minister kakati Kenya ekyo tekikola ki Kenya tekisoboka era nagamba dani nagazza kakati ebyo tebikola ki ewaabwe tebikkirizibwa era ekyo naffe kye twalaba tuteekeddwa okubeera ne society naye ate si mpisa mu politics mwokka n'empisa mu society empisa zibenga kikulu mu society gye tuwangaalira mu masomero olabye abasomesa bangi abamu nga naba head teacher banene ne babavunaana nosaa nti head teacher wegundi yawasa omuwala gwe yali asomesa buno buba butaba na mpisa head teacher w'essomero gundi ayagala abayizi bakola ki abayizi basomesa ebintu ntubwe bityo tulowooza nti ezo standards mu bukulembeze tuteeko zikola ki oziyingiza naye era ekyo Mwami Museveni nakyo yakibuukira mu manifesto ya Kibirige Mayanja n'ateekawo ministry gye bayita ya ethics and integrity naye kaakati olw'okubeera nkuganye ni Mwami Museveni alina obwati buhabulwa obwo yandibadde azzeewo omusajja eyaleeta ekyo nti owaayi kino wali ogenderedde ki wali ogenda kukolota naye yateekawo ministry n'agiwa Miriam Matembe n'amaliriza nga alingiza bazina Kimansulo simanya ebyo nga okukwagizizza ebintu ebiri basic ne bikola ki ne babivaako kati olwaleero yasigala yakulya musaala ndoli bamuwa ministry nti guwa minister wa ethics and integrity ne bamuwa emmotoka n'ayita ewaabwe ng'alina yuggi kati ako kukyadda naye kyolina kyomanyi nti kyoyinza kugamba nti minister ya integrity and ethics ekola bino Uganda olwayo tekikyakola ki tekikyaliyo ne esembayo ya African Unity tulowooza nti Africa tuteekeddwa kubeera kimu bwe tubeera bakuvuganya ne bannaffe abava ku continents endala tuteekeddwa kutambula bumu tuteekeddwa okwejjamu ebintu tewali nsonga lwaki kwefu omukazi tomujja Busoga tewali nsonga lwaki towasa ku Bakyotala lwaki towasa ku Banyarwanda kuba ebintu ebyo ndowooza by 96 Mwami Kibirige we yaviirayo nga mu society kimmanyi owangaalira tuwangaalira mu society zezimu nga waliwo n'abantu negagamba owasa otya omugundi oyo abava waggulu eyo balinga babonaabona nnyo kakati ng'osanga abantu nga bastigmatizinza amawanga g'abannaabwe abagundi babeera babbi Abaganda babbi bano benzi ebintu ntubwe bityo kati nga tulowooza nti okubeera n'eggwanga eriri strong eriri obumu oyo stigma tuteekeddwa omulwanyisa tuteekawo intermarriages n'ebirala kyekigenda ozimba obumu bw'omwana w'omuddugavu kati mu summary nti ffe tubiruubirira eggwanga eririmu obwenkanya eririmu abantu abayivu nga balina ebyenfuna ebirungi nga balina empisa naye ng'ekigendererwa tuluubirirwa kwegatta kw'abaddugavu. So we are not ideologically bankrupt. Tetuli. Nga president bwe yagambye. Tetuli. Atulaba ndi ne Haji Sentongo Abdunun Jamun okuva mu kibiina ekya Jema kakati ekyantanudde n'okukubira essimu zenkayana zembadde mpulira ewamu eyo mbadde nziwulira naye nga tezinnatuuka nnyo kuwawaaza obuzibu bwavuddewo okutuuka okuba nti waliwo n'abagobeddwa olunaku lw'eggulu si kugobwa nagambye nti pulezidenti w'ekibiina ayina eddembe okulonda baakola nabo abeerako ebisanja bimeka ati constitution yaffe teyina bisanja tetulina kkomo bammemba be basalawo kakati pulezidenti akkirizibwa okukola oba okulonda abo baalowooza baalina okukola nabo era mwami basaalirwa kye yakoze kiri mu oda wabula ndowooza abantu kye beewuunyizza ekyabawawaza amatu ndi kati ate abamuvuganya be yajje mu kabineeti ye atulaba sooka omuwulire embeera nga bwe yatandise no twalangirira dda nti twagala entebe y'obwa pulezidenti geno bw'ekibiina tetukkiriza na style of leadership ye tulowooza nti Jema yandibadde y'amaanyi okusingako nga bweri ennono ziri 5 amulaba nga aziseeseetuseeko oba takoze na kimala kubanga abantu bazimanya kakati ne tusalawo nti tujja kukola ki
tujja kumujja mu bukulembeze ebintu ebyo tubikole. In fact abaavaayo okwesimbawo balinga abalangirira betumanya abalala baŋŋambo naye abalangirira openly tuli basatu. Kuliko gwe waliwo nze Gamba Buhari waliwo ne Pastor Mwima James. Kakati ababiri kuffe yatujja mu cabinet. Already mwali mu cabinet ye? Yes, nali mwogezi nakola reshuffle yasooka nga nakalangirira. Namfula Secretary of Foreign Relations. Obenga wano tobeerawo nnyo. Mbeerawo naye ndowooza nga alowooza office teyina kyeyinza kukola eyo. Kakati kyenkugambye ndi mu office eyo ne mbalaga nti office esobola okukola era isecured exchange programs ne ODM ne UDA. Abavubuka baffe basobola okugenda e Kenya. In fact era kye banyambako e Kenya wali ekifaanana iPod. Bachita Center for Multi-Party Democracy. Naye kyabwe kiri serious kikola. Tekiri nga iPod yaffe wano yakuzannyira mu kunywa chai. Era aba ODM ne UDA they secured for me space n'aba Center for Multi-Party Democracy. Ne twogeraganya butya bwe tuyinza okudipeninga democracy ewaffe. Kuba wano bakimanyi nabo tituli mu bwannakyemalira. Era batunenya nti ffe nnyini tetunnakola kimala. Kubanga oyita banno nti banne mujje mu nkwatireko nga naawe oyina kyokola ki kyotambuza. Ne bagamba Uganda temuyina bye mukola ki bye mutambuza ku deepeninga democracy wansi ku ground. Kyobala Museveni abafutu baddeko. Era ne tukkaanya nti atujja kuba tukwata abantu baffe kuba wane Uganda tubatwale Kenya babeere nga bongera okuba bangula. Bafuneko ku exposure biki bye bayinza okukola ebisobola okukola ki okujja wano naffe ne tu impactinga society. Civic competence Kenya eri waggulu. Ndowooza walaba mu kwekalakaasa okubaddeyo kw'abavubuka ng'olaba nti abantu beekalakaasa ku bye bamanyi. Omwana ng'akwata bajeti ya Kenya n'agisunsula n'alaga bye batakkaanya nabyo. Naye wano ojja n'omubaka wa paalamenti nga mubaka wa paalamenti yayisa bajeti naye nga tasobola kugimenyaamenya. Civic competence wano ekyali wansi. Era wano abantu abeekalakaasa actually nina mikwano gyange abeetaba mu kwekalakaasa kw'enguzi kw'obuli bw'enguzi wano naye nga bakutte ebipande biriko Anita must go. Ne mbagamba awo muloozinze debate. Obuli bw'enguzi bubeera buli bwanguzi tebulabayo muntu omu. Buli omudda ku muntu omu ebeera witch hunt. Kati oba oluuzinze olutalo ne bigger picture ey'olutalo. Olutalo wano chifu kugaba nguzi Mwami Museveni. Kati botabeerayo na placard ya Museveni must go Museveni ngo ofokasinze ku individual omu oba babiri. Olutalo oba olukoze eki oba oluluuzinze. Naye buli we tukola ebintu ebiri waida ebibuna awo lwe tusobola okukola ki okuwangula olutalo. Kuba just imagine Anita Amongo ayina abantu be naye nga nabo buli bw'enguzi tebabwagala. Kakati ajja kusobola kwetaba mu kintu kirimu kusitula placard eriko Anita must go. Ne Museveni ayina abantu. Museveni era nabo tebajja kwetaba mu kusitula. Of course abantu ba Museveni bamuliko lwanguzi. Museveni ukimanyi wano okuyisa okujja ebisanja mu constitution yagaba million 5 laziwa ababaka ba parliament okujja mu age limit ate nga akikola openly. Oyo ye muli wanguzi akola ki amanyiddwa. Owekitiibwa Betty Kamya bwe yavaayo gamba alwanyisa tukoleko ka lifestyle audit kale akaba public servants n'agamba ogenda kubakola ki kubakanga sente bazidduse bazitwale walala. Kugamba olaba mentality ya Mwami Museveni ku buli bw'enguzi nti ye at least a prophet is a prophet muli wanguzi. Waliwo emirandira kwa simbi. No kakati no obuli bw'enguzi ekyange nti obuli bw'enguzi oba buli bwanguzi tebutunuulira individual butunuulira kikolwa. Kugambe tunula okwekalakaasa okubadde Kenya obadde oyina erinnya ly'owulirayo ti abantu bakutte ebipande bali ku nsonga beekalakaasa ku nsonga. Paalamenti temuyisa bajeti ng'erimu ABCD kino biiru ya gundi mbi naye nga tebatunulidde be MP nti MP gundi tugenda kukola kino. No buli woddamu ekyo otandika okusikeyalinga abantu abamu
ne batandika okudda ku busongasonga obuki obutono. Omwana MP gwasasulira fees ayinza okuba yandibadde wa mugaso mu struggle nga yandize ku kkubo ye Kalakaasi, naye olw'okuba bwe muteekamu erinnya ng'adda ebbali ng'agamba nti gundi MP gundi yansasulira fees, bwe banandaba mu kwekalakaasa nga n'erinnya ye balitaddeyo nga nange mwendi anaddamu okunsasulira. In fact Kenya nalaba MP mukyala nerabidde constituency ng'agamba omu ku baana abeekalakaasa yamusasuli yabireeta, era omwana n'akola response nti anze seekalakaasiza muntu kyabadde kikolwa nze twekalaka babagiyita finance bill gundi yaabwe eyo mwana nti anze siri ku mubaka nabadde ku nsonga ABCD okujjako ng'omubaka agiwagira no omubaka yali agiwagira naye olw'okuba nti abantu baali tebatunuulidde ba individual kuba buli wodda ku ba individual ogenda ku losing focus. Waliwo abantu bojja okujjamu abalina benefits ze babajjako abamu oyo muganda wange abamu noki, naye buli weeba nsonga nga nsonga ya ggwanga tosobola kunnenya kwekalakaasa ne bw'oba gwe kitange kwekalakaasa nonnenya nti wagenze ne weekalakaasiza enguzi. Lwaki weekalakaasiriza enguzi? Kakati Asumani akukyusiza then ne gamba si kutukyusa kutujja mu gavumenti kubajja mu gavumenti negwa ate yakuleka mbwa bakuwadde external affairs oba okyali anti kakati olwo yasooka ndowooza gwe lwali luli olwasooka ndowooza mu gw'omukaaga ndowooza agenda okulaba nga sikyasobola kumusaavinga nga bw'ayagala wo yiye n'agamba nti naye nze nali nategeeza dda abantu nti ebigenda mu maaso sikkaanya nabyo. Ekyamazima bw'oyita mu bantu abantu batandise okulaba ekibiina kyaffe ng'ekyekukuutiriza n'NRM. Abantu bwe batandise okutulaba nga balaba nga tonatuukawo bali yalootuwa status ya mwenna basatu already tokyalina kifo kyonna negamba takyalina kifo ne naye ewaffe Kalungu ku lukiiko ndi mu lukiiko lwewaffe Kalungu gyendi ngamba mu Jema anti olw'ekalungu okujjako olukiiko olukulembera ekibiina oluli national sirina negamba talinamu kifo Pastor Mwima James naye talinamu bonna omukulu yabagambye mufulume kabineeti mufulume. Naye ndowooza kye yakoze kye kituufu tukonsentratinge ku kunnyonnyola bannakibiina biki bye tukkiririzaamu biki bye tumunenya, naye atambule n'abo abakola ki abakkiriza enkola ye ey'emirimu. Akomawo okwesimbawo simanyi ekyo kirowooze kye tonakiwulirako wantu wonna. Mwami Basaalirwa bw'aba ayogera agamba takomawo, naye byakola biraga nti akomawo byakola biraga nti entebe alabika akyagirina. Mwami Basaalirwa oyo mu kujja kwe mu Parliament yali ndowooza yeesimbyewo ebbanga eriwera n'abanga n'atayitamu. Okujja kwe mu Parliament Bobi Wine yali musaale nnyo kalulwako kaaliko embirigo y'amaanyi nnyo ewaabwe eyo. Kakati gwe atulaba nsaba omulambululire nti omuntu gwe yali amanyi nti yeekukuutiriza ku National Unity Platform kakati ate mmwe NUP teyaliwo. In fact waliwo misinformation nyingi ku people power. Akalulu k'ebugiri tekatandika na bugiri yokka. Ndowooza waliwo ekintu ekyatandikira okuzimba kyava kya Ddondo ne bagenda ejjinja ewa Mweru. Ebiseera ebyo waliwo kye bayita DP Reunion. DP Reunion eyo ng'egezaako okuzimba momentum empya okuddamu okulaba nga struggle eweebwa face empya. Kati bwe wajjayo okulonda kwa municipalities empya, in fact ffe mu kibiina kyaffe ba elders baawakanya Basaalirwa okugenda okwesimbawo ebugiri ne tumugamba nedda tugende ebugiri kuba Basaalirwa olwo nga atuyise tutandika okukola naye tumuyambeko zimba ekibiina. Twava mu kalulu ka 2016 kale tufunye mubaka wa Parliament n'omu nga tufunyeyo district ye Bukomansimbi. Kakati bwe tujja
tugamba tulina okustrategizinga 2021 tubeere n'ababaka muki parliament ne tutandika okuteekawo ebitaaliwo ne tuteekawo women league ne tuteekawo youth league ne tutandika okuddamu okuzimba ekintu bupya nga tuwuliziganya naye mwami Basaalirwa ng'era tutambula bumu. Akalulu ako bwe kajja ne twewa omulimu ne tugamba Basaalirwa musajja mwogezi mulungi, musajja muyivu, lwaki tajja abantu beeyo bamugaana. Tukola research tugenda ku ground kati research ne tulaga nga Basaalirwa we basala municipality ekyamazima ye yawangulangawo aho nga wawangula mu town naye nga constituency eyo Bukooli North yali Bukooli North mu byalo eyo bamukola ki tebamuwa bamuwangula Busoga kitundu kibadde nga kyenaare munnyo kati ntumugamba tuddemu tukole strategy empya lwaki abantu tebakuwa wano wangulawo naye ekyo tuki strengtheninze tutya ne tuddayo abantu balina be baali bamwogerako of course abantu bagate yo kino ekirungi n'abikkiriza ne tuddayo ku ground ebyetaaga okwetonda naye tondera abantu ebyetaaga okukyusa n'abikyusa ne tutandika campaign yali abakuba akafuufu owaye bingi naye ne tutandika ground okuzimba kakati Electoral Commission we kakasa neraga ennaku z'okulonda ne tungeramu amaanyi olwo twali tuengage nze bannaffe aba DP Union tibanaye mujje mutukole ki mutukwatireko tuwangula akalulu kano bamukulu Mukaaku bamabike wekitibwa Mao then yali tannagenda wa Museveni opposition yonna kakati makati awo ne tufunamu obutakkaanya n'abe FDC abe FDC nga batugamba nti nabo bayino simbawo candidate Dr. Besigye yali akava mu kalulu ka 2016 nga w'amaanyi kakati n'ekirala era ekizibu ekize wano mu opposition ti mu opposition aba n'amaanyi ekiseera ekyo alowooza nti abalala balina kumufukaamirira abalala balina kusaba ye ekyo ekizibu kyaliwo mu kiseera ekyo nga tugenda mu kalulu akaba FDC nga baga tulina okusimbawo ki omuntu jemani abamanyi naye kino ekiseera ndabyeko Nuupunge wagira we FDC nindabako Nuupunge tobimanyi olaba byakungulu opposition twewagira batwala nako NRM yani ono mutabani wayume ne Kadaga ne bawamuwagira ne Kadaga eriye mabega nyinzo okubasima nnyo naye wano ndabyeko anti kyenkugamba nti tulabyeko ndowooza esserere nga balinayo candidate naye bebibina ebirala nga balina tulabye ne mu kalulu kennyini akalulu kano aka 2021 twalina enteeseganya nga tulina bye tukkaanyiza ne babidisregardinga nti ekyo si be basuuso kikola bayirawo ekyo bye bakola script eyaliwo nga FDC byekolera ddala nga balaba Museveni bamusobola bokka nga balaba notices z'okujjako Museveni be bazirina bokka abalala temwina kyemukola ki mwali muli awo Besigye asinyewo temwina kyemugamba kakati Dr. FDC sagala kugamba individual FDC nga bagamba candidate waabwe gwe baleeta actually yali avuganyiza mu 2016 nga Woman MP nga bagamba yafuna n'obululu bungi singa Asumaani tuvuga ndi naye ali wa district number ono yali wa constituency kakati mu kusika omuguwa okwo ne tufuna abantu abatukola ki ne tufuna abantu abajja ne bayimirira naffe in fact ekigambo people power yali slogan ya poster ya Asumaani waliwo omuvubuka bamuyita omuntu yaleeta ekigambo ekyo bumujja tula meeting mutuli buli muntu atugamba yaleeta people power kugenda kakati bw'ofunanga omukisa ogusisinkana ow'ekitiibwa Kyagulanyi ajja kubuulira omuvubuka bamuyita Kanywa Musaayi w'e Busoga eyo tunoonya kye tuteeka ku kifaananyi kya Asumaani eŋŋombo nga bwe mutuula n'agamba tuteekeko abantu n'amaani people power kakati era eyo nga ye slogani yaffe muki mu kalulu ako in fact nkakasa nga kalulu kabasaalirwa tekannabaawo wali towuliranga ku kigambo people power kivaawa
kyava bugi era abasajja abakuriyetinga ebintu amangu ne bagamba nti tutandike people power ki movement kuba ekyamazima twava ebugiri ng'opposition eri energized tugenda Arua ewakasiyano wadurine tuwangula ate ng'opposition tebadde mu byafaayo byakumanyika kuwangula ki by elections ezo kuba ng'enare mu machinery mu by election ejja nebeera mu kifo kimu ng'ogikuba kizibu naye kati twali tuzze tugikubye mu by election eziri consecutive actually waliwo Kyaddondo Jinja Rukunjiri kati Bugiri Arua ekintu nekikola ki ekintu nekibeera nga kyamaanyi era Honorable Basaalirwa ebiseera ebyo n'atubeerera mwangu netutambula bulungi naye simanyi n'atambula bulungi ne forces of change kati esawa zino omuntu yeebuuza mwe mulabidde ku kine mugaa nti omusajja ono gwe mwali mumanyi kati yawete koona okusinziira ku mmwe yeekukuutiriza ku kibiina ky'NRM si kusinziira kuffe kusinziira ku bantu bye boogera so kusinziira kuffe okusinziira ku bantu bye boogera ffe tulowooza nti Mwami Basaalirwa yandibadde akwataganye ennyo n'abooludda olukola ki n'abooludda oluvuganya okusinga abantu be tulowooza nti batukola ki batutulugunya balabiza bannayuganda bubi. By the way nze ng'omuntu individually lwaki njagala obwa President General bantu bangi ab'opposition bakola ebintu byendowooza nti bifu naye nga siina ddoboozi kubagamba nga bw'olyogera liri olw'okuba liri wansi livumbeeramu nga beetaaga okugambako era nga in fact nze ndi ku record nze nasooka ndowooza okukwata mu Dr. Besigye abantu bwe baali balowoozesa nti tagambibwako ne mga Dr. kyemukola nga FDC kifu tekiyamba struggle Museveni okumuwangula Museveni azimbye obwannakyemalira bwe okumala emyaka ndowooza katugenze mwana then ndowooza twali myaka 3 nga Museveni atufuga yayina amagye yayina ssente yayina poliisi yayina everything kakati nga gwe okuvaayo olw'okuba oyisa abantu ne bakubira enduulu okulowooza nti gwe omusobolo obw'omu kibaamu obuzibu twetaaga okutuula ne tubaako amagezi ge tusala in fact bwe nagenda e Kenya ekyo baakitugamba Museveni mu Uganda kyatasobola kukola olw'okuba nti tetutuula kufumiitiriza abamuvuganya ndowooza kuwa muntu bulamu palamenti ayinamu ababaka abamukolera buli kyayagala naye abayisaamu ddi abayisaamu olw'okuba opposition tetutuula kukkaanya osanga ekifo kimu nga kivuganyizibwako ab'opposition 100 nga kiriko NRM ogwo in fact wano mu Kampala kyatutuuka nako Makindye East Makindye East Honorable Simbwa yawangula ab'opposition naye kyambawanguza ab'opposition baali 14 ng'ali ogwo ndowooza n'afuna obululu bwe nga 7 nga bali bagabanyiza obwabwe nga bw'ogatta obw'opposition tuli mu mitwalo nga 7 n'olw'okuba buli omu yatwalatwalangako Honorable Simbwa n'akola ki n'abayitako osanga ab'opposition wano in fact osanga yo ebifo Museveni n'atandikira ku bifo nga 10 ebiri unopposed ndowooza mu kulonda okuwedde yatandikira ku 11 ku babaka ba parliament naye tetutuula kulowooza nti bannange kino tukiyimiriza tutya ne wano kankuwa ekyokulabirako wano mu Central Mwami Museveni ndowooza twamuwangula n'ebitundu oba nga 60 ku 100 naye bwe tugenda ku babaka ba parliament ayinawe reasonable number yayitawa olw'okuba tetutuula ku plani nga tetutuula kukkaanya buli omu alowooza nti kati nze musobola ndi w'amaanyi n'adisregarding abalala tayagala kuwuliriza ekyo kikyakoleza eki kyatulemesezza so singa Mwami Museveni emyaka gino gye tumaze 25 nga tumuvuganya kuva yateekawo okumuvuganya waakiri singa tumulemesa parliament omuntu atulaba mbadde nkebera tuli muri ebibiina bye 240 227 omuntu atulaba
nga President Museveni emabegeka eyo yagamba we tunatuukira gwali mwaka yatuwa bbiri emeka nga tetulina bbiri nga tetulina opposition oludda oluvuganya gavumenti mu parliament weeruli okuvuganya kuli nakyo Mwami Museveni talina okumuvuganya abamukwakanya weebali okuwakanya kulala okumuwakanya n'okumuvuganya abo tebijja kuvaawo bijja kubeerawo naye tubulamu organization ngaffe abavuganya tetukoperatinga ku bintu bingi n'ebintu bye twandibadde tukkaanya tatilise biri basic tubimulemese nabyo tetukola ki tetukkaanya kyenkugambye nti abeera ne moment tayagala kumanya balala bye bagamba kankuweyo ekyokulabirako omanyi nga Mwami Museveni okuyisaawo age limit opposition okulemesa age limit twali twetaaga ababaka 147 twali twetaaga ababaka 147 ku babaka then ndowooza baali bino bamubameka naye nga tetubalina olwaleero Mwami Museveni twamuweere omuwendo ogusobola okukola ebintu mu parliament naye singa tuwuliziganya ffe bannaffe twandibadde tubawa amaloboozi nti bannange Mwami Museveni ekimuyimirizaawo magye nsimbi zaffe ez'omuwoomusolo poliisi bino ebya demokrasiya byalimba nabyo tusobola okufuna basics kwe tumukwatira at least mu parliament tumudenying numbers ezipretendingirayo Mwami Kyammo ku side eyammwe oyina ensongozi ozimpadde temukwatagana n'ebiringa ebyo ye talina kyakola mwe kibalemesa kukwatagana tetulina magye ekyo kimu ya controlling Bank of Uganda temuyina sente tetulina sente naye neze tulina kuba singa tukwatagana jema n'oleeta olukumirwo ow'ekibiina bayinza okukwatagana basobola era babikoze kyenkugambye Kenya olaba Kenya semblance ya democracy ali Kenya Kenya ekibatuusizaawo nti bo baakwatagana olaba enzidde ezivuganye Kenya zibeezi olwaleero waliyo Kenya kwanza na Azimio la Umoja naye nga buli side erina sente zaayo abagundi tebalina sente opposition ye Kenya mwatu sente Raila ng'omuntu nowana abantu abavuganya Mwami Museveni tebabeera Dr. Besigye mwavu naye Kyagulanyi mwavu ne wano babeera balina mu kumaliriza ng'ebikuba Besigye aweva machi yali waggulu ku top emirandira kwe yeesigamye banga lyonna ziba sente zizatuuse n'okuyuzaamu ekibiina kyabwe ne batandika PFF emirandira si sente abantu nkugambye nti arrogance gye tufuna Katonda gwawanzeeko eddusu nti kaakati gwe okulembera banno abantu abo bajja ne bafuna arrogance ne bakitwala nti bo be ba alpha and omega abala tebagenda tebategeera so gwe njawukana zizi mu bibiina ebivuganya gavumenti ozattributinga ku arrogance tayina no Mwami Museveni naye ayina kyakola naye ekyo tusobola okukifayitinga ekyensimbi kuba ekyensimbi Mwami Museveni yadde azigabi gw'olinawo okubuusabuusa nti mu bululu tugendayo nabbabubbe lwaki tazigaba ne babumuwa singa abuwangula smartly naye olw'okuba nti kati abaleadinga struggle fe kizibu era bannayuganda buli mulundi bo baalayininga ne bagamba nti kakati ono yatuliidinze ne bagamba katukole ki katukwatagane naye eno bannabyabufuzi abali waggulu be babeera n'arrogance yaabwe ndi lwaki twegatta ku gundi oyo lwaki gundi oyo kino ne tutandika okwesangamu ki netandika okwesangamu ensonga tetubeera na genuine discussions naye gwe tugenda ovuganya amaanyi ge gali ki tumuwangudde tutya ku field eyo kyo tumusobola omuwangula kuyo nayo eyo debate ze tulina okugendamu tinaye Mwami Museveni bwe tugenda tusobola omuwangula bwe tumala okubimanya ebyo kuba tuzze tukola promises agenda mujja kumulabako simuwadde ebbanga bweriti naye naasigala ng'akola ki naye buli omufuna genuine discussion ate wakati tumusuuza eki aba ODM
batugamba nti struggle yaabwe yatandika mu 1990 ne Sabasaba ne barealizinga nti Moi tebasobola muwangula olw'okuba yalina institution za state ezimusupportinga ne badda ku drawing board ne bagamba tugenda kati kulwanirira independence ya institutions. Kenya ebiseera mu gy'ekyenda nga kooti ziringa kooti ne bakuba abalamuzi ba kaada ne babafulumya. Abapoliisi abakolera system ne babafulumya nga balwanira independence yaki ya institution. Bagenda okutuuka mu 2000 ng'ekyamazima institution zaabwe zeetengeredde judiciary okakasa nti omulamuzi judgment gyakuwadde yeeyo ntuufu. Bw'ogenda ow'amagye president ajja muwa biragiro nti genda okuba abantu ku street n'akikola. Walabye Kenya nga president Ruto anenya akulira police. Wano e Uganda baba akusindise dda mu court martial ti ogenda obitebye. Kati wano tetufanga yona kugamba nti tuzimbe institutions tulwanire independence yazo omuntu aleme zikozesa nti wano Museveni buli kimu akikola nga bw'ayagala. Parliament yo tusobola tutyo okumulemesa okuyisaayo ebibye. Mwami Moi yatuuka mu 2000 nga akakasa nti takyalina institution gy'asobola kulemerako ne yeeyitira bannabyabufuzi b'opposition n'atuula nabo n'aganjagala kuta Kenya. Nyinake neekoledde nina byenzibye temunvunaane famire yange temugiyigganye n'agamba mbatadde. Naye wano Uganda embeera tetugirowoozanga ko tetukirina. So kati gwe enteekateeka eri nti singa bakuwane okubeera omukulembeze w'ekibiina kya JM. Nja kunoonya bannanga abo bakugambe nti omanyi ng'omukulembeze w'ekibiina kya JM ogenda kusimba emabega wa Kyagulanyi. Ekyo tuzze tukikola ate nno mu JM. Ffe ekyo twakirializinga dda era internally bannakibiina ffe tuzze tubamatiza nti bannaayi ebyokusimbawo omukulembeze ku lw'ekinyumu kuba pulezidenti tebina kye bitugattako tebitukolera. Tuli mu buwambe tulina okuwa era ffe buli mulundi tulina gwe tuwagira. Twasemba okusimbayo ku Kibirige Mayanja so si lwakuba tetulina basobola kwesimbawo tubalina naye tugamba twetaaga okwegatta. Kati nze bwe mbeera pulezidenti jeno nja kugamba bagundi my peers nti bannange tuzuukuke tutuuleko awamu. Bwe kiba nti n'omuntu osobola okuyimirira emabega we olwo ebibiina bino ebingi twetaaga byaki? Abantu balina endowooza ez'enjawulo. Tulina ebintu bingi bye tutakkaanya n'abannaffe naye nga olwa struggle ennene tugamba nti kale ku kino katuyimirire nabo naye nga tetukkaanya nabo ebintu bingi bye bakkiririzaamu tetubikkiririzaamu. Ekyo ekiteesawo ebibiina ebingi naye kino olw'okuba nti mbeera ya Uganda teri nnomo. Ne bw'ogenda mu America waliyo ebibiina bingi yadde biwulika bibiri naye wano ekyatulema mu Uganda, in fact mu Uganda n'ebibiina by'obufuzi bitono. Mu Uganda betuyidde ebibiina by'obufuzi bisinde byakugoba nnakyemalira byakulwanyisa bwannakyemalira bikyuka bukyusi mannya. Naye bw'otandika okugoberera enkola y'ebibiina wano mu Uganda tekola ki? Mu Uganda teriiwo. N'ewaffe enkola y'ebibiina mu JEEMA tufeesinga bwe buzibu bwe bune NUP ne FDC naki. Otuuse akalulu kawedde Asumani akabakubye akomyewo ng'omukulembeze datizi bw'anaaba akomyewo. Enteekateekayo eriki ebeddakaawo? Nakasita abeera okulonda nga kuli free and fair. Ate ffe tulina obuzibu nga tumuwagira tumugamba enteekateekayo bannakibiina gye bakola ki? Gye bakkiririza bannakibiina bakkiriza ne bw'otambuza. Naye olwaleero tukiffe endowooza yaffe eri nti ab'omuvuganya nti bannakibiina ne bannayuganda okutwalira awamu tebakkaanya na ngeri gyakulembera mu kibiina. So bw'aba atuwangudde kitegeeza ne bannakibiina bakkaanya ne byakola. Nga tumudde emabega nga tutambula. Kagenda okuggwa ng'empangula gye kawanguddwamu mu bibiina ne bisinga ng'abantu tebakkiriziganya nakyo ne bakwata alternative era abasinga babaawo ne pulaani B. Bonna oba tokkiriziganyiza na ngeri gye kalangiriddwamu
kuba nja kuwa ekyokulabirako Mao bwe batakkiriziganya naye tulina ebitebe bibiri abeFDC bwe batakkiriziganyiza na Muriati ne bakola PFF okkiriziganya n'ekirowoozo kyennyinza okuwa singa mbadde munnakibiina kya Jema nti basalirwa ono nga akalwa akatutte mu ngeri gye tutakkiriza tukolewo ekibiina ekirala anti bweba mu ngeri gye tutakkiriza ndowooza tetwagala kugamba nti ajja katwala mu ngeri gye tutakkiriza bayira we mu Jema tetubangako na kulonda guno gwe mulundi okugenda okusooka abakulembeze abadde bajja batya abakulembeze babadde banteeseganya nti kuba tetuli nti we mass party tulinawo abantu tuba twemanyi bamemba baffe gundi alabika atusingako abeere gundi akati naye olwaliro bwe tutuuse nti membership y'ekibiina ekoze eki ekyamazima tukoze nnyo recruitment nze ne bannange mukulu gamba badde secretary for mobilization nga nze ndi publicity secretary twewe omulimu oluvannyuma lw'okubanga tetukyalaba mwami basaalirwa nti tuteekeddwa okubaako kye tuzimba era ne tuzimba olwaliro tulina ba guild presidents bana mu institutions of higher learning kuba twewe omulimu ogwo nti tugukole kwegamba olabanga membership etandise okukola ki etandise okula era n'ebimu ezimu ne ku nsonga lwaki tugamba nti atuteekeddwa okulembera ekibiina kuba tumanyi ekyokukola nti ate n'abantu betuli ku routines beetaaga otutunulako bafune confidence nti ebigendererwa byabwe bijja kutwalwa bulungi mu maaso mu mirimu gyammwe mbadde mbagoberako emabegakaawo nga ndaba mass activities ezitambula ekirungi ogambye muri ku routines ennyo sente ezikola emirimu gino zivaawa ezo sente zaffe ba individual naye nga nnyingi mukko nsi nnyingi ng'ekingi nnyingi ziriwa kakati abantu abatakola bintu bagenda ne balowooza like for instance omuntu atazimbanga nju asobola okusanga omusajja nga yazimbye ebbangalu n'agamba hayo nerabika ya buwumbi bubiri naye ng'oluusi omusajja yakwata miniziro 150 kakati omuntu atakoze kintu addaawo n'aba naki ne imagination naye ebintu bye tukola nga Justice Forum mwatusibya sente nyingi naye olw'okuba tulina abantu tuli ku routines abantu abaagala ekibiina kyabwe bwe tuba n'ensonga tulina guild president ku must twagala omusupport nga yeetaaga ki yeetaaga ebipande nga tweyisaamu akabbo yeetaaga bino nga tweyisaamu akabbo nga tutambuza bwe tutyo ne struggles zino endala bwe tuzze tukola ki bwe tuzze tukola n'okuleeta basaalirwa mu parliament era yali nkola yemu yakwesonda ndi banaye muleete tukole tuti atulaba njala kufundikira n'omukulu lyembeera bwetyo bweyimiridde mu kibiina kya Justice Forum ffe kye tuyita ekya Jema akikumenyedde nga bwe kitambula suubi kiri otuwa kakati ekisooka twagala okutegeeza njagala okutegeeza bannakibiina ne bannayuganda by the way ebibiina bino biba bya ggwanga ebibiina bino byafuukanga kyaki kakati ebibiina byafuukanga kyaki z'abalokole nti nannyini pasita pasita yabanyiniyo yes naye ng'ekyo kifu in fact etteeka eriteekawo ebibiina lyamanya nti kwefu musobola okwegatta ne Sendege oba ne Rukenge ne mugamba tutandike ekibiina ky'ebyobufuzi bwe mufuna idea olw'okuba ebibiina public institutions byabateekako obligation nti ogenda n'otambula Uganda n'ofuna emikono 100 okuva mu 200 ebya district za Uganda ekyo kikujjeko kiri kino kintu kyaffe in fact bannabibiina bateekeddwa okumanya abantu abali mu bibiina okutandika okulwanirira eddembe lyabwe mu bibiina by'obufuzi etteeka ly'ebibiina by'obufuzi teryakomaawo nti n'okubikuza ne liteekamu nti ebikiikirirwa mu paalamenti bakwata ku ssente z'omuwi w'omusolo ne bakola ki nze gwensasula naawe n'abalala bakwata ku ssente ne babiwa lwakuba public institutions era buli w'osanga individual ng'ayagala okukajjala ekintu akifuule kikye ng'omujjukiza nti munnange ekintu si kikyo singa kyali kikyo wali osobola okugenda n'okiwandiisa gwe nga ggwe naye etteeka lyakugamba nti olina okufuna 200 eby'abannayuganda bakuwagire bapromota b'ekintu
ate ebibiina bimala ne biri ku routinga ne bitunda kaadi ne biri ku routinga abantu ne babiyingiramu ne baspendinga obudde n'ebirala bingi. Kakati kiri eri bannayuganda okutandika okulwanirira eddembe lyabwe. Okulwanirira eddembe kugeze ku mwana omuto. Omwana omuto bw'omuteera awo kando bw'ajja n'agikwata n'ezikira aba agenda kwonoona ebintu ebirala mu nju. Ojja sanga sideboard alese ecupa n'akuba gilaasi, TV oyinza okusanga agisiseeyo agisudde, naye buli wasanga kakanda ako bw'akakwatako ne kamwokya atandika okugenda ng'akwata mpola mpola akwata yeegendereza. Kakati ne demokrasi nno bw'atyo. Demokrasi buli wokkiriza omukulembeze okukwata kandi ezikire kitegeeza ajja kukola n'ebirala bingi. Era bwe buzibu bwe tufuna ne Mwami Museveni ti bannayuganda baamuwa blanka check. Kakati akoze ebyonoona bingi, buli kimu akwatako bukwasi, akasusa amacupa, ayasizza TV, buli kimu. Naye bannabibiina bannayuganda gye muli gyonna ne mu bibiina gye mukkiririzaamu temukkiriza bakulembeze kubeera bannakyemalira. Kuba bwannakyemalira bugenda kutandikira gye tuva, omukulembeze tugeze ne bw'anaatuuka mu buyinza nga yajja nnakyemalira era agenda kutuuka mu buyinza akole ebyo bwannakyemalira. In fact nga nsembyayo Jeno Muntu yalina slogan eyagamba nti you cannot give what you don't have. Kyotalina ate onaakigaba otya? Gwe bw'oba ddala omuyiri bannakyemalira mukola obwannakyemalira mu kibiina kyammwe bwe tunaakuwa ate obwa pulezidenti bw'eggwanga togenda kusukka bususi nga gwe komanda w'amagye, gw'okontrolinga poliisi, gw'okontrolinga ssente, kyova olaba atukulembera azigabanga bw'ayagala. Okusoomooza okwo kukyali kw'amaanyi si mu Uganda mwokka, kuba ndowooza ebibiina abaabitandika abafudde ne bisigala nga by'amaanyi obibalira ku ngalo. Ndowooza CCM Tanzania, ANC nayo gagenda gagiggwe, South Africa gagenda gakendeera. No naye mwattuno ANC ebibiina byoyogera ebyo tebaakoleramu bwannakyemalira. Ensonga lwaki bikyatambula nti CCM ye Tanzania Mwami Nyerere yagita n'alaba ku Jakaya Kikwete. Actually yalaba ndowooza kuba Sobambi akafa Mwinyi n'alaba ku ba Mwinyi nga bagikulembera waali. Kyesimanyi oba yalaba ku Benjamin Mukapa ti abakulembeze bazze nga naye akola ki ne bagikulemberako ng'alaba nga ekyayina abantu abagikola ki abagiyayaanira abagifiirako. Mandela yalabako ku Bazuma n'alabako ku ba Mbeki. Kati nti abantu kibazibuwalira abaze oluvannyuma ate okukola obwannakyemalira bwefuuka n'enkola bwetyo ya demokrasi bwatyo bwalagira. So naffe tulina okukirwanirira naye tulina kutandikira mu institutions mwe tuva okulwanirira demokrasi. Bw'anaatulemera eyo omukulembeze bw'atuuka mu buyinza nga temusobola mugambako of course mba muzimbye nakyemalira. Standi ya jeme eriki ku ntambula zino eza palamenti? Sinze mwogezi wa kibiina wandi mbuza ndowooza yange. Endowooza yange nze nno ndowooza palamenti okutambula tekyandibadde kibi. Ekizibu kye tulina e Uganda nti Mwami Museveni kye nagambye olw'okuba ayagala okusigala nga akontrolinga palamenti yasala bu constituency kuba waliwo n'omubaka wa palamenti yafuna obululu 2,000 nga bwe yawangula nabo. Katulina ababaka 520 fe abalina amasomero gundi oba nkiyite break off y'essomero eri ku baana 5 bw'ofuna abayizi 5 mu ssomero oba omaze oba okikubye. Kakati bw'obeera ne palamenti erimu ababaka 529 ekyo kyekimenya bannayuganda temugenda basaasaanyizaako ssente nnyingi. Naye ate no weewuunye bw'oba ogiraba kuva ku Mande paka Lwakutaano aboogera tebasukka 100 n'obutawera. Kati kitegeeza Uganda twetaaga ababaka nga 10 bokka. Ababaka 10 bwe bava wano singa abantu bawulidde nti ababaka 10 bagenda eggulu batuuleyo kyo tekyandibakosezza. Ti ababaka 10 bagenda e Masaka gye bagenda oteeka olutuula lwabwe ekyo tekibakosa. Ffe ba advocate ba federo oba gye bayita devolution tulowooza
nti bwetaavu obwo bwabalabisiza nti parliament esobola otwala eggulu bandifunywe olwaleero ntufuna nti ebitundu oba regions zibeera ne parliament zaazo ne tugamba nti oba northern region eyina parliament yaayo eastern eyaayo ne tubeera ne senate parliament etula wano e Kampala ey'ababaka abatono ennyo 100 ate nga bannayuganda bali distinguished bannayuganda abalina bye bakoze ebirabikako bannayuganda ab'obuvunaanyiza omusobola n'okuva omukulembeze w'eggwanga naye olwaleero tulina parliament mwe muli abatalina mpapula erimu abantu aba buli kika kakati eyo munnayuganda buli waawulira kyogenda ogispendingako ekyamazima kiba kinene naye nga okutambuza ababaka abakiise ogenda okulaba ebifa ku ground ndowooza tekyandibadde kibi naye tutandika okulowooza ku devolution oba ku federo nti Buganda singa tulina parliament yaffe wano ne bwe tugamba nti parliament ya Buganda egenda kugendako mu north tekimenya nnyo abantu tekibawaawaza matu naye singa tubadde ne parliament y'ababaka 100 basobola okuba bava okuva mu traditional regions zaffe tuyinza okugamba nti oba tubeere ne Bunyoro Teso bwe tutyo parliament ezo entonotono tutandike n'ebimu okubijjawo bino LC1 LC2 LC3 tulina okulowooza okutandika okubifeezinga out ukubanga biteeka burden ku muwi w'omusolo sente nnyingi ze tusaasaanya olw'okuba tulina abakulembeze bangi buli kalevo simanyi oyina kansala we LC3 afuna ensako oyinayo simanya chairman we LC2 tumu naye ng'ogenda okulaba emirimu gye bakola nga tegiriiwo kyetulowooza ndowooza Mwami Museveni abiteekawo kubuzaabulizamu bayivu bagenda kuvayo nga beeyongedde maanyi nga kyongedde ku bongedde kunafuwa parliament ikyayina maanyi ga parliament gali luddawo no parliament ya Uganda yafuuka kirisekererwa parliament mu state mweri naye nze nkugambye nti okuridiiminga ekifaananyi kya parliament kugitema muwendo tusigaze ababaka abatonotono then tudde ku regions Kenya mu constitution yaabwe empya balina enkiiko ezisatu zokka balina bebayita ba municipality councillors balina enkiiko za municipality ezikulemberwa governor wansi tewali bino LC1 LC2 batandikira we baba kwabo ne babeerawo ne parliament then ne senate zenkiiko zokka ze balina naye wano ate no senate yaabwe nga zirimu ababaka abatono nenga ekonomi yaabwe nene y'amaanyi esinga eyaffe naye ffe n'obeera n'ababaka 5 mu n'obeera simanya ne bakansala ku district nova ku district n'ogenda tulinayo egombolola bakansala bali okwo bonna balya ku ssente zaffe za muwa musolo onaalima ddi enguudo onaakola ddi ebintu nga ddala ssente ziggweramu ebyo njagala ssebo okwebaza okunkyazaako okusheyaringako ne abalabi ba chanoyo ssebo mbeerawo okusharinga ideas ku bintu bingi amwe coach traininga abantu mu bintu bingi ate tusobola n'okufuna programs okudiscussing ebyo abavubuka olwaleero avuka beetaaga mentorship gye ndowooza nti ebyo tekyali abifaako abavubuka kyovula abeeyisanga we baagala otunuulira comments za social media ebigambo ebibeera eyo olwaleero tuli mu society abantu omuvubuka ajja n'atunuulira kyammundu neyeegomba abeerenga kyammundu mu kiro eki kugamba tetuyambye kuzimba bwongo bw'abavubuka bano kubeera mu mbeera eri sustainable embeera eyo twetaaga okutandika kuddamu mentorship y'abantu in fact ba Dr. Semwogerera abo kanjogere field y'ebyobufuzi balina ebintu bye bazimbanga nze nagendanga ku State House wali nga wabeerawo enkiiko ne babayitira mu byafaayo bya Uganda ng'olaba omuntu nti bamuzimba obutapakukira bintu mu family gye twakulira nga oli mwana wa kitundu buli muntu ng'asobola okukunenya omuntu ng'asobola society ng'ezimba omuki ng'ezimba omuntu
era abantu abo bw'obalaba embala yaabwe yanjawulo ku yaleero gye tulina abaana abalina ekyejo ekingi, tulina abaana obulamu nga bulabika butono, tulina abaana abalina expectations eziri unrealistic, naye ng'ekyo kiva ku mentorship etakyaliwo. Kansembeyo na kano ntera okgenda mu West nyina emirimu gye nkolerayo. Mu Western region wali siriimu by the way mu bavubuka abato. Western si embalala lukungiri n'ebiringa ebyo. Yes, prevalence ya AIDS eri mu bitundu ebyo, era abavubuka abafa ba institution balina ne campaign gye balaunchinga gye ndowooza nti beetaaga okuyambako okubeera nga campaign eyo bagiggusa. Naye osanga bannabyabufuzi nga baconcentratinze ku byobufuzi by'obululu, okuwangula obululu n'ebifo, naye ng'eyo concern si yaabwe. Osanga abaana abato nga bali ku university, abaana ba university ndowooza ebitundu nga 2 abawala ababeera mu university mu Western babeera balwadde. Naye tewali muntu akola awareness. In fact, AIDS Information Center ey'embalala yavaayo ne publishinga ebintu ebyo abantu ne balowooza byakusaaga, nze embeerayo mbyerabiddeko. Abaana balina mentality enfu, tulina cultures, abantu ne babaako ebintu ebyo balowooza nti bw'okola bw'oti ne bw'oti siriimu takwata, ebintu bye twetaaga okuvaayo. In fact mwe mulina okuyamba abantu. Mubeera mu mazzi bw'owugira mu lutobazi simanya ebyo ebyo bikwasizza abaana obulwadde. Ndowooza mwetaaga okuvaayo ate okuyambako mu mbeera ekola ki, ne mu mbeera efaanana bw'etyo oba ekyamazima society yaffe, generation yaffe eggweddemu ebintu ebyobuvunaanyizibwa bye twebuulira. Tuconcentratinze nnyo ku byabufuzi byokka nakwevuma n'ekirala ddiiru. Mayi Museveni nayonoonye Uganda, tujja kuwanvuya emboozi gwensi ki ebeererawo ku ddiiru. Abatulaba mbeere bulungi. Dr. Sam Kazibwe advisor ina bagamba nti wabeerawo ba entrepreneurs then ne ba tenderpreneurs, nti abantu besinga kati okuba nabo ba tenderpreneurs. Sente batayiza ntayize bw'omutuuza wano ku katebo mubuuza mpa sente zozifuna oti ogenda okulaba nga mulimu ebituli. So ebisigadde tujja kubyogera, kye kibiina kya Jema yembeera eriyo kati tubasabire tujja kuba twongera okubagoberera. Awangale maaso moja. Awangale Ssaabasajja.